gwako deposit. Na ye olwa bino byonna ebibaddewo kyani kya NUP, kyani kya alien skin, kyani kya NUP, kyani kya alien skin. Nga shetuka nga agenda amala n'okucheckinga in buli kimu nga abakubira essimu nga bagaka kati baddiya mumanyi okusimbula ko nsimbula naye akasente musooke mukakoleki mukaweereze ng'omusajja amugamba alien skin obudde buzibye sinawe ngenda kuweerereza ssente gwe sooka otuuke tolinnya ku stage nga sinnakuwa ki nga sinnakuwa manezo nga alien skin agamba olimba sigenda kulinnya sigenda kulinnya oba kyekyo kye baali basayininga awo simanyi bulungi kakati oyo gwolaba songa oyo bavuddeyo abaana ne bagamba alien skin ebigambo byabwe bamugambye ebigambo byabwe bibali ku mutima byenjagala n'abatulaba bawuliremu okitegeera live kuva Johannesburg katimenke nkutusako gana mawulire kano sike kafo ke bageno kutekamu ako sike kafo ke bageno kutekamu kakati kimenke ngenda kubulira kigambo kino gana amaje Soweto manyiyo buza amaje gero zote ni viru je gakola Paraso boy buza kamiri ostegedde kati gwe anti wano eba bullet ostegedde kimenke wano eba bullet nkubulira mazima kasitaka kutanda nojja wano kimenke ogenda kajju tukaboy kubanga nze nkubulira ngenda kukuwamu tiyo netegerere kimenke bamugunze wefula nti oyina akabuli boy kimenke kwetegekedde ngenda kukuwa oyina saze no concert boy nze nkubulira mazima okitegedde ate gwe Mukabya Junior nakuwulidde oyogera ebyekidongo awo musemanya biki gwe wuliriza gwe Mukabya weberere mu 5 mpazi nga tabisenge tokyayagala beera naye okitegedde ngenda kuba kimenke making sure ati wano kimenke talinnyawo eno bad boys kuva hiribulo okitegedde Rosette Niviru Soweto mpazi nga tobamanyi 5 tugenda kukoona muno boy nze kubulira amejayogera kati manyi boy oyizo loza luno lutalo lwawedde n'ekimenke wano togenda kulinnyawo kuva buto gana amajo gawulira n'ogireta neno tugenda kulagako ku lw'omukaaga nti people power ya amaanyi ogeza n'oleta EMZ wano tugenda giragako EMZ y'omwana taddamu kukola ki gwe lavi n'oleta ne alien skin wano ogenda kaka South Africa tugenda mukwokyera nga mulamu era gigambe tetawana okujja nga nkwata we yavuddewo neyo bikasasole tubyagala totya denja Kati Bobi Wine tamanyirwa wavuma Yesu netukusonyiwa tebakulaba isima gwe tebakulaba isima naye gwe kyoba omanya nti ku Bobi Wine tetulina second chance yebyo nno munnange ogambye alinga alirudde asoose abadde nga ali ku Bugolobi flats azeeko abadde nga ali ewatiseka tesimanye oba ali South Africa oba ali Uganda anti eddiba ly'oggumu bulungi mbuziza bubuuza si mu bubi bannange eddiba ly'oggumu bulungi njagala kumanya just nze ndi kamunye kikolimo ky'enkoko tekinzita kyobola ndiwe nti naye oli yabadde awaga okugira gundi ali nga ayambadde akakookolo sikitegeera ate ayagala tumulabe bulungi kwega binsobedde olina okuba omuvumu bw'oba ovuddeyo okukola ki okwataakinga ekimenke olina oyimirirawo ku magulu gaali naye kimenke mugezi yamanya ebintu ng'ebyo ajja bisangayo South Africa kwe kwekyanga kuno okusaba ka balansi nga tannagenda ku show kwe kwekyanga okuba yali amanya abantu ng'abo agenda kubasangayo South Africa ina abawagizi ba NUP bangi ddala bawerako so yali abisuubira si mu bubi omanyi waliwo abantu abatagala kuwulira bintu bimu naye ng'ate olusige gaba mazima si mu bubi alien skin ayinza okuba nga alina ensobi ze alina weakness ze wano nawe ali naye mugezi musajja mugezi alina kati olulala alien skin ze nsaba abulage nga tannaba kusayininga contract oba kwegetinga into any mess n'omuntu yenna kati ng'ekyo ekivulu okkiriza ate oluvannyuma okola ki ate Uganda ebintu ebimu olaba Uganda tetunagenda professional nnyo ebintu ebimu bibeera bya kisajja kikulu blood wange tofaayo tujja kukola ki bwe ndowooza tujja kwogera kijja kuggwa okitegeera naye one blood ate era omwana oyo yagaana okweyungira ddala ku federation yagamba tabitegeera yagaana okweyungira ddala ku federation kati okutwalirawo mu kibadde kigenda maaso mu federation
abayimbi bonna bali mu kuva mu federation abasinga obungi banange buzibu ki kubanga nalabakawo Fiina ngazzeeyo muwuma nga bali mumuwaha gabamwaniriza bulungi ate nga Fiina namulako mu federation okitegeera ngenda okuwulira nti ate muzeyi Moses Matovu naye avuddeyo bwe kiri tugenda okuwulira nti